Yes, Faridah TV ujimbaniriza kade kanu mwasibye mutya muri mutya ngena kusaba subscribe ngato nyigene kale Kitalo waliwo omuntu afiridde mu motoka ya kika kya Bambina masa omulambo gwe gukyalimu tebamanyi ba Luganda lwe police tenatuuka Bambina masa omulambo guli mu motoka yafiridde mu motoka Bambina masa asonga Nakazibwe aina gwasinkanye baba nina amusukkako lengera govanga ku muntu ng'okunyumya emboozi okumutunira olina kusula mutwe kakati lengera nnoka caption kano bagamba nti if your income is stable and taller than your expenses then go splash money because it's few days to Christmas. Agamba nti if your income is stable and taller than your expenses ngeri stable era nga yenkanankana n'okusaasaanyako nga yenkanaga n'okusaasaanyako genda otandika okubanga okola ki osaasaanya omusimbi kubanga wabula ennaku ntono nnyo okutuuka ku Christmas. anti kale Nakazibwe munnange ndowooza omulengera wuuyo amutuli nagaa kiki kino bannange kiki kino yamususeeko bagita Faridah TV gisubscribe button nyigene kale abantu abawanvu muntu wange daba gwe gyamukoma iba Naye Nakazibwe mulengere bwekuba kunyumya omala kola ki omala kusitula mutwe okwogera naye kumala kusitula mutwe kwogera naye Faridah TV gisubscribe button nyigene kale yo nga nvuddeyo Nazaka caption mukalengedde bulungi nnyo. Caption kanyumidde ako bannaye kwegamba. Si byangu. Ekifaananyi ekyo. Eyo nga budde nga nzikwasaliza eno. In case you know the owner of Noah, a UBF 880K. Yeah, 800 Dunana K 880K oba munana 0K. Inform his relatives he has died in his car. The body is still in the car in Wegere near Tanzania Gardens. No details until the police breaks in. Omulambo gukyalimu mu motoka ekika kya Nuwa muntu yafiridde mu motoka munda era nga bagamba bobeera omanyi anyini motoka ekika kya Nuwa eri UBF 880K. Inform is kugamba utegeeza ku Luganda lwe nti yafiridde mu motoka era nga akyalimu mu motoka era nga omulambo gwe gukyali mu motoka kumpi ne Tanzania Garden eri Bweyogere bagita bagita Tanzania Gardens mu Bweyogere era nga poliisi tenaba kujja kubaako kyekola kubanga osanga ayinza okuba alinamu kendaga muntu mundomo naye poliisi tennatuukawo naye ng'omulambo gukyalimu mu motoka ekika kya Noah eri UBF 880K. Omulambo gukyalimu mu motoka. Abantu beebuuza kiki ekigenda mu maaso mu motoka yeeyo. Emmotoka yeeyo eri abantu abafiira mu motoka nze twalabako ne ku musomesa omwaka oguwedde yali musomesa ali ed teacher era naye yafiira mu motoka bamusanga omwo nga afudde nga yatondose n'afa. Tebamusanga kuwadde ekisago wadde n'ekimu ebisa ebisinga abantu abasinga baba n'endwadde za buluusi ez'emitima oluusi omutima gulekerawo okukuba n'akutuka sometimes oluusi baba ne attack baba n'obuzibu oluusi ku mawugwe baba oluusi obuzibu ne ku kibumba ebisa ebisinga n'ekibumba kisobola okutta omuntu n'afiirawo bufiizi ng'ate abadde alikkirira n'asirikira olw'ensonga nti ekibumba kibaakoko obuzibu ekibumba kibaako obuzibu mutima amawugwe kibumba n'ensigo oluusi sometimes zisobola okutta omuntu n'asirika busirisi n'afiirawo. Abasinga bakwita kufa kwa kibwatukira ebisa ebisinga naye ebisa ebisinga ebintu ebiviirako omuntu okola ki okusirika omulundi gumu n'asirika omulundi gumu n'ataddamu kunyega wadde n'afa n'akutuka omulundi gumu
kubayita okufa ekibwatukira. Bagita Faridah TV subscribe button nyigende kade mbebaza mbagamba nti muli bamanyi nnyo kubanga mugifollowinga. Abatuuze bakyasubiddwa balinze poliisi ejjeekebere kubanga aliwo afototiza ekifaananyi kino bakiteeka ku social media. Kola ki okubanga kitambuzibwa tomanyi abooluganda bayinza okukola ki abooluganda lw'omuntu bayinza okukola ki bayinza okulaba emmotoka eno nga bamanyi nyiniyo n'okubanga nyini emmotoka eno bakola ki bamumanyi era nga yafiridde mu gadeni emu bagita Tazani Gardens oba yabadde agenze kuwummulako ndowooza n'atasobola kuvaamu emmotoka agenda mu Tazani Gardens kugamba bitabula abatazani Gardens abatazani Gardens bweyukirire bebakoze ki batadde information ku social media. Subscribe button nyigende kade mbere bulungi mweraba mbagala nyo Faridah TV.